You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Mawulire ge tulina wano agatalinda ku Tariq Media 5123 Nakanyonyi Secondary School wano e Mukono. Abaana abasoba mu 200 baweereddwa obutwa mu mmere gye twaliise food poisoning. Era nga ekiriwo kati ambulance okuva buli mu nsonda yonna ne districts ezeetooloddewo zisomba abaana ne taxi kabuyonjo eza bulijjo boda zonna nga zisomba abaana okutwala mu malwaliro ag'enjawulo, naye ng'ate abakira abamu bakutukira mu makubo nga tebasobodde na kutuuka tebasobodde kutuusibwa mu malwaliro. Era nga bulijjo poliisi yabakanya edda n'ogwayo ogw'okunoonyereza nga sampo z'emmere abaana bano gye baalidde yatwaliddwa dda ku government laboratories okwongera okwekebejjebwa. Kale embeera bwetyo bweri, tujja kwongera okugakutuusaako nga bwe ganaaba gatambula wano ku Tariq Media 5123. Basebo ne banyabo wano gye tuli Nakasomero Nakanyonyi bawadde abaana obutwa. Emmotoka zisomba, emmotoka z'obuyonjo, ambulance enaggalama y'omubaka Simbwa eyakyanuka Budala bannange zisomba abaana basomba abaana bangi wano ku ssomero Nakanyonyi lya secondary. Abo bonna bemunengera bazadde bazze kukima abaana baabwe. Kiri wano kikka bannange, kiri wano bannange abaana ba Nakanyonyi Secondary School babawadde obutwa laba ambulance zijjudde. Ambulance zizo zisomba abaana kuva ku makya ssaawa 3 nakati zikyabasomba bataise ku makya laba ekigenda mu maaso. Ambulance zijjudde mu ssomero, laba abantu bangi bazibu, laba ambulance zikyajja buzi zisomba abaana babawadde obutwa. Babawadde obutwa, laba omungi w'abantu wano. Abaana babawadde obutwa babatikka mulinga mabidde bangi laba ambulance eno enfuluma waliyo eyindira obuyingizi. Abaana babawadde obutwa
success in terms of improvement. Those students who had been admitted within 2-3 hours, they are being discharged. As we have more cases and the doctors are doing a lot, there is a great improvement in terms of rescuing our students. There is nobody who has died. People should not circulate misinformation. That is not proper. But the situation is under control. We are evacuating more students to Mukono. The police medical team and the district health team, they are all here and we are handling. We have talked to the parents to come. We don't want parents to sneak out children. There's some parents who had sneaked out some children. Again, they were collapsing and bringing them back. We have told them we are handling the situation. No child should be taken away without our knowledge, so that we can attend to them jointly, and that's what is on the ground for now. Shall be updating the public with the time. No any case of death? There's no case of death. There's no case of death. What we are having is we are discharging more students who had been admitted from around the train. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.